ordered by the court on the 29th of December 2016. Their application is therefore dismissed and the respondent is awarded costs in this application. Omulamuzi wa kkooti enkulu mu Kampala Margaret Oguli Owumu agobye okusaba kw'omubaka wa Rubaga South Katol Bwama kwe yateekayo ng'awakanya ensalawo ya kkooti eno bwe yakkiriza Habibu Buwembo okuwaaba omusango gw'ebyokulonda. Habibu Buwembo yateekayo kusaba kwe eri kkooti enkulu nga 2 omwezi ogw'Ekkumi 2016 ng'ayagala akkirizibwe okuwakanya okulondebwa kwa Katol Bwama ng'omubaka wa Rubaga South ng'ennaku 3 ezikkirizibwa mu mateeka zimaze okuyitawo kkooti kye yakkiriza. Wabula Katol Bwama ng'ayita mu munnamateeka we Asuman Basalirwa yateekayo okwemulugunya kwe ng'awakanya ensalawo ya kkooti era ng'ayagala kkooti y'emu emukkirize agende mu kkooti ejulirwamu ateekeyo okwemulugunya kwe. Ng'oggyeko etteeka obutakkiriza Katol Bwama kujulira ng'awakanya ensalawo ya kkooti ku nsonga eno, omulamuzi ategeezezza nti n'etteeka terikkiriza kwemulugunya kutali mu buwandiike nga kw'otadde n'ebigendererwa bya Katol Bwama okuteekamu okwemulugunya kwe, kkooti kwegamba okugendereddwamu okukandaaliriza omusango. The Court of Appeal has pronounced itself and stated that the respondent has no right to appeal against an interlocutory orders of the learned High Court in interlocutory matters. In view of the above, court is of the considered opinion that the applicant or the first respondent does not have a right to appeal against the decision or orders of the court in an interlocutory application. This application is not brought in good faith, but is merely a ploy to delay the implementation of the decision of the court. Yadde nga pleader wa Katol Bwama Asuman Basalirwa agezezzaako okusaba kkooti ekyuse mu nsalawo yaayo ku nsonga eno, omulamuzi tamuganyizza kumalayo nsonga ye bw'atambudde n'afuluma kkooti. And I hope you are going to find your responsibility. My lord, we will be... Actually, the court is the capital official. Katol Bwama ensalawo ya kkooti eno temuyisiza bulungi ng'abuzeeko katono okutonnyeza ezziga wakati mu kkooti era ng'abadde muyongobevu nnyo, naye akakasizza nti tebajja kuggwamu maanyi era bakugenda mu maaso mu kkooti ejulirwamu batekeyo ensonga zaabwe. Nze ndi musanyufu, olwo ndi musanyufu nnyo era ngenda okulya sseggwanga namba okuba ntitugenda mu apiiro gye tugenda okwogera ebigambo ebinene n'ebigambo eby'amazima ebikwatagana ne Katol Bwama obutasomaawe n'abali. Kuba kirungi nti mu apiiro n'abantu abalala Makerere University ejja kuvaayo, UNEB ejja kuvaayo nga bajani person boogere ku bino. Ddako nti ffe tugenda butereevu mu kkooti ejulirwamu gye tuba tusaba olukusa, naye ate nga tusaba olukusa olwo batukkirize tujulire, ne kkooti eyo tugenda kugisaba nti okuwulira omusango oguvunaanibwa Honorable Katol Bwama guyimirizibwe mpaka nga kkooti ejulirwamu emaze okuwulira okujulira kwaffe. Ye Habibu Buwembo nga ye muwaabi mu musango guno abadde musanyufu nnyo n'okusalawo kwa kkooti era n'ategeeza nti kino kibeere kyakulabirako eri abo abaana abakyali mu ssomero nga singa baba bagudde batwale obuvunaanyizibwa baddeyo basome beewonya okuswazibwa. Nga bwe mulindirira ebigezo byammwe buno obuwanguzi obukwatagana n'ebyensoma mbubaweerezza era bakuutira bw'obanga ozze ng'oyise weebaze Katonda kuba kyetaagisa, bw'obanga toyise tolwawo okukola kusalawo oddeyo osome olabe ng'oyita oleme okufuna okusomoozebwa nga Katol Bwama kwafunye olunaku lwaleero bakwalimu mu kaseera kano ketulimu. Habibu Buwembo yatwala okwemulugunya kwe mu kkooti enkulu nga 2 omwezi ogw'Ekkumi 2016 ng'awakanya okulondebwa kwa Katol Bwama ng'omubaka wa Rubaga South gw'agamba nti yalondebwa mu bukyamu olw'empapula z'obuyigirize ezitatuukagana na mutindo. Madri Nabukeera ne Ronald, KTV, amalindirire.